Hassan Ndugga sebo lwaki oyina omutima ogwekko gutya omutima omubi omutima ogutayagaliza omutima omutemu lwaki waleka enkima ya Alimpa mu mmotoka neefa enkima yafa yabula enkima ya munneeri ensobi bwe yali butateeka kapande ku nkima nti neeno yange abakalaba kasitami wali bagamba kaali kaddembe wase nali mu kuteeka balwadde mmoloka ne bagamba kaali kawombeefu nga ne bweyitawo tekesegula kalinze bakanoni naye kiki ekituufu what really happened okutuuka ekyenkima kyo mpulira maneja wange yasooka okungamba nti waayi nga tebannabyogera nako naye nga waayi twasanze akakima we twabadde tutikka abantu mmoloka twaddewo akakima naye nga tekaseguka Nga ukakasa wajirebi nti najirebi ate mba ndi awo ne batandika obyogera nti omusajja ayina enkima ekola mulimu ki enkima nze mmanyi ki ayinza okuba yanyumirwa buli muntu alina kyanyumirwa nze dda nanyumirwanga okulunda obumyu ne bukapa era ekyangobya ku kapa ne bazigoba ewaka twalina omunyango kati nga nkalaba n'ebyoya nga guffe gutusiiwa kati ngamba go tegukasiiwa kati lumu nkasuula munya bankubire wiiki namba lego omutima ogwekko nagambye nalingezesa nayagalaga nyogeze kakati Alimpa alabika yanyumirwa okugenda bangamba Alimpa bamugamba ekizinga kozze tekulinnyako nkima Alimpa ng'atetenkanya ng'agula ekibokisi nange bwe nabiwulidde ng'akwekamu akakima asobole okutuuka nako ku kizinga eziiru mbwe ekizinga kiri kati ndowooza bw'osobye ennono era ffe tunaakakola ku ziiru emirundi ng'ena naye bw'otuukawo bw'oti bagamba kaabe muyimbi ki basooka kugamba yambuka mu mbuga waki otwale emwanyi ne ssente era bagamba teri akolawo nga tataddeyo kaki simanyi oba waliwo yali akozeewo naye nze bukya ŋŋendawo buli lwentuka bagamba mwambuke newe nali sinatandika bya nnono bino nga bagamba oyina sookawa ebizinga ebyo ne bwogenda ku ddolwe ne bwogenda bwa ku kalangala kuliko ebifu nga biriko emikolo gyabyo kati abantu bano abalya mmere bawakanya nnyo ebintu by'ennono naye nga kuliko ekizinga kye bayita luwero tekigendako mukazi era ne kamutanda n'omutwalayo anti eryato wakati nga temunatuukayo kasita litunulayo wotandikira omumanya nti tekugenda mukazi ekyo kyo nange nkimanyi tekuliiko kubeerako basajja bokka tekulinnya mukazi kati bwe bakugambanga nti mu maka ga wano tetulunda mbwa gwe leka kuwakanya oba onyooma ennono yaawo si gwe wagitandikawo kaakati okutuuka okufuna obuzibu walinabo okufuna accident eno nze mbadde maze n'ebbanga sibalabako nze mbawulira buwulizi mbadde we mulabyeko nga musanga kalenda ne muwa kajjaamu ne mubongako naye nga tetunyumyangako nga basajja wabula ku olwo nali nva kuyimba nze saamanya nti ekivvulu kwali najja kiro ne nnyimba mba nzirayo maneja nagamba bankubidde essimu nga waliwo emmotoka efunye akabenje nti ani akubye nti kireva gye yakuba n'agamba mugende mulabe emmoloka eyo sitegedde baani naye efunye akabenje era nze mu kujja najja nnoonyereza nnimi agenda okukuba amataala nga ndaba abasitamye ku kkubo bajjudde omusaayi kugenda okutunula nga be bayimbi banno omu naŋŋamba toyamba abantu bazibu mubijja kusibya ne mugano bano bawa omusolo tugende tubayamba tugenda obatuukako nga tubamanyi ate Alimpa nali simulabye ngenda owuli agawaayi bamweyana ndi eno namenyesa amagulu lagafaya nga mbuwaayi ndi eno ngenda okubajjayo wansi mu mazzi eri emmoloka gye yagwa kaze emmotoka yagwa mu mwala mu mugga kakati nze mu kujjayo bano abaana bonna tumaze obassa mu mmotoka neraga faya n'Alimpa mu kwefulukuta awo nga nnoonya biki ebiyangu byenyinza okukwata kubeera byali mu mazzi era nafunako nsawo ya laga faya ya black n'akasimu kooli omwana yafa kabuye neya laga faya kati mu kubitwala nti nvaayo nengera ekisawo bagamba kyekyali ekyalimpa nga kiri mu mazzi eri kati njagala mbisikeyo binnemerera nga nti amazzi simanyi buwanvu bwawo kati mukudda gwe kulaba omuwala mu mazzi nengamba mujje tuyambe omuwala yafudde ko bo muleke oba yafudde konze ndiwadde mayiti tugitwale okitegedde kuba muyimbi kati ngenda omusitula nti tumugjeyo ne bounsa wange nga mulaba ye Lady Grace we namutegeere awo wamusanga yafudde nga nzimanyi mufu kuba yali tanyiga
ngali mu mazzi ne mujjayo era video ezimujja zirama mulimba lwe nakoze video ngenda zibalaga nga muteeka mu mmoloka kali mu kuvuga ekkubo ebyali wali wala kuva Semuta Kapeeka Semuto ate nga waliwo ebinnya kati kye nemba kuba mu binnya ndowooza n'adda engulu taliko okufuluuta kuyiritira bimba ejjovu kati nagera omutuuse mulago ng'ekituufu assa naye ng'ayiriitira ne bamwanguya mpaka ku oxygen tutoba bye twatoba zigenda okuwera ssaawa 11 nga bukya naafa netuteekayo kabuye ng'alajana jajja bamuyana nyamba tondeka kufa nze kabuye wo omanyi era bwe twamusa ku oxygen era naye nakola ki nensigala okulwanira abaaliwo abalamu kabuye yali driver kabuye yali mu gurupu gye baalimu ndowooza n'agamba kangende ndabe ku famire yange kwe kudda ne bamuleetako tiyali tatambula nabo kwolwo lwe bamuleetako ate gwe bagamba kojja wa Alimpa yali saamulabako nakati simanyanga oba yafa oba omulambo gwalabika nze nawe asimaya baliwo gwe baleese batulaga mayiti endala naye nga bwe tubayita mochali nga bagamba siyono ate abala bagamba bamusanga mutuulidde so nga nze mu kuvaayo nabagamba tukebere wansi w'emmotoka ayinza okuba yaaliyo ne bagajja tutwale bano abakyasi kaakati ebyo byonna byonna oyambye maze okuyamba ekyakuddiisa ku ssente z'abasajja n'obuzibba abantu bakuweereza ssente maama Fiina n'abakoze akuwa abantu ne bakuweereza ssente zonna n'ozirya maama Fiina yayogedde amazima nga bwe kyali era ku byeyayogedde sinza kwongerako bagamba nti nazirya nze saabanyiigidde omanyi obwavu tebukumanyisa akwagala bw'obeera omwavu ate okola ebibi bingi kuba toba na kontrol kati bajja n'omuluvu era banna ekyatuyamba naaba nga teyafa mwandirabye entalo mu mabuga awo bandi banzigiza n'ebyapa abanagula mataka ebyapa gyoli atambula nabyo agenda kushokuba nabyo so kati embeera eyo akavuyo kavaawo okutuuka okubbiikiriza no nagenda ne mbagamba nali bansabye ssente z'eddagala maama Fiina we yajjira nga nnoonya ssente za ddagala madamu Sophie nakafunayo emitwalo 10 twesonda kakati maama Fiina yayitawo n'agenda ayamba Alimpa n'amubuuzaako n'alambula abalwadde n'ajja ebweru n'akwata $2 million n'aziwa famire ya Alimpa bajjanjabaani kati nze aba agenda ne mugamba maama ne bano abaana tebalina mwasirizi gw'otayambye kyava akwata $1 million etya naye agenda ogimpa nga nze eddagala lye bakantuma bano abafamire ya Alimpa tebamanyi eddagala lyeneetagala yaseremeka era nga neze naguzeemu eddagala wadde bali baafa nabo twali twamaze dde okuteekayo nga ne bano betusondera emisana era twaguze eddagala ekiro nga twakatuuka kati byonna tebabifolowinga kati nze mu kuvaawo nali nkyakutte essere zino ngenda okugula eddagala ne ŋŋamba maama wa Alimpa oyo maama w'emutongoozi ne mugamba mugambe bannammwe mutuule meeting nga famire muddire $2 million ne mbaga sibalagira wabula mbasaba muddire $2 million mukwateko emitwalo 5 muweeko famire ya Grace 3 basobole okugyayo mu maiti kuzirya 2 ne mbagamba mukwate 2 mugawe famire ya Kabuye kuba nange zino ngenda kugula bino byetaagisa kati abantu nga omanyi omuluvu balowooza Ndugga anoonya kulya era ne beekyanga tebazimpa ne mbaleka era ne ŋŋenda ne famire ya Kabuye enjulira ne mbalwanirako okumaliriza n'abasirikale batuwe ebigundi reference okugya maiti nze nali nabo era bwe namala navaayo n'ebintu bye nabagabira awo mu mawulire ebyali mu mmotoka yange nabibawa okebe engatto gye najja ku mulwadde ngamba mbannamawulire wakati nti bayinza okunzibisa kuba muka Alimpa yagamba baleka baaluutinze ne ssente z'omusajja kyokka nga nze ne bwonoonyereza vidiyo zonna nagamana ge yazikwata bakasasa baaliwo nali siina budde bulowooza ku ekyo okitegedde so kyovula nakubya oluyimba ate neneesanga nti bye nayimbye n'abalala byabatuukako nebayita tebayambika era vidiyo efuluma nkyasanga mulala ebyo byonna byonna ng'omaze obbiyitamu kubanga gwe kati olinga muzadde ekyo kyewakola wakikola kulwa sikusasula kwawula ku mutima ogulumirirwa omutima ogulumirirwa okimanyi wano ng'Abafirika tuyina ebintu byaffe bye tukkiririzaamu omusajja Enkima lwaki tewaddayo munoonyaako nga kava mu Enkima yabeere nayo ku kitanda yinza okuba mwe muli obulamu bwe
anti enkima eyo bwebanga yali yagireeta kugirunda nga yaleeta kugirunda nga kamunyumira mutuufu ajja kugula akalala naye bwebanga yaliko ensonga ba byonna tubiteebereza bwebanga yaliko ensonga eyamuguzisa enkima ngaoli yamulimbalimba namugaba bino bisibire mu nkima era bajja kuddayo gye bagijja kuba bweba yaddayo yemanyi oba yawula neddayo oba bagiteeka kawulize kale kakyaliwo baga kawulize tekava mu kifo nga takagambye oba ab'ebisolo bakanona bagaa nkima gwe toddamu kwewaggula tolinamu muli mutima kugamba enkima y'omusajja noli bwanakulekere awoomerwa enkoko talingiriza byerya zinajja kuyamba si kunonooza bya maka sirya nakubala baana Alimpa ng'osinzidde ku radio ya Ssaabasajja Kabaka wano biki by'oyagala omugamba kuba ateekwa kubawulira abantu be bawulira abaaliwo abamanyi ebigenda mu maaso babimanyi byonna byengenda omugamba njagala awulirize nnyo tebamukozesa ensobi ne bamugamba Ndugga yakuvumye awulirize nnyo oluyimba lwange gyali ebisinga nabimugambye wabula kati kyemusibirira amanye nti abayimbi tuba baluganda ekigwe wa Ndugga kigwe wa Alimpa okitegedde ategere nti abaana be baba baana bange so tebamwogeza ebintu by'ekisiru bano abantu abajja bamaneja ayinza okugamba beera mu mawulire mwogereko kitukumire mu mawulire engeri gy'oli ku kitanda n'alobera okwo niyerabira nti abantu banyiiga njagala bamwogeza ebisaanidde ate bw'afuluma n'afunangamu akalembereza nadda engulu n'asobola okukola ze ndirwedde nabagambye studio yonna gy'anaayagala njagala tugenda alonde studio gyayagala nje ngisasule bwe mmala ogisasula nkwate ekitabo atuule wali bakube eŋŋoma gy'ayagala ye gyali basiimye ngenda muwa ekigambo kimu ku kimu amayimba ekyo teekayo kino yimba ekyo teekayo kino bwe luliggwa bw'atalikola hiiti amanyanga nti nze siri muyiiyo amanyanga nti byennyimba babinjiize eyo ofo gimuwadde kubanga ze kyenina okukola sina kukola ntalo ze mulaba mwana mu music mu gya alina kwebuuza ku bayimbi kubeera mukwano gwabwe si kuwalampa abayimbi abato tulina emmoto bwe bakutimba essembabule nga muliko abayimbi 10 kamiliyoni Paraso Ndugga baani kati olw'okuba gwe oba mupya nga gw'olina kahiiti wakakuba kamu balina ennyimba 2 bali kati bw'abantu bwe bajja n'osanga ekisabo kijjudde olowooza gwe obaleese kuba olina hiiti kumbe ababo tebannawera na 2 kaakati bw'oba oyagala nti okumanya nti aleeta nnaweza audience nze mbadde njagala lwakuba kyazze bubi n'afuna obuzibu Alimpa waliwo isho ze babadde bamutimbako nga ye mukulembeze ezimu baali baguze nze ne bampa ssente zesisobola kukolera entono neneefuula nembaga yasigera kukola ne baligula Alimpa naye alina newe yatuuka eyamugula nga mulamu wange yali ategese ukoma nsimbi osembawo naye yatuuka ku kivulu n'asangamu abantu 2 n'agamba abo si bayimbira ate nga ssente yazifunye kitegeeza audience eyo gy'oba onyoomye yeeyiyo oba tonnaweza kiri ebisaawe bikulimba kyova nze nange ngamba nnyo maneja wange nga walaba kalenda ngamba nnyo maneja wange ntegeka nga nze timbaako ku kipande nze koolaba enzito wakitongera tongamba mbu nina abantu ng'ontimba n'abangi ntimba nga nze olange bulungi otegeere kyosuza kizito waki twepimenga oleke kwefuula nti omanye oli wakabi naye nga tonneepima ndongo yakuba yaleeta n'abazungu eyo nimbi w'amaanyi abazungu kubaleeta kirala n'okuyingiza omukisa okuyimba kirala n'okufuna omukisa kirala wano waliwo abayimbi nga balina amaloboozi naye nga ne b'omutimba tasobola kufuna wadde ekikere obamanyi naye ng'ate eriyo abaagaloboozi nga bamuyana simanyi na ddoboozi lyabwe baligwa mu kiiki naye nze etuuka aliwagala jajja bamuyana atuusa kati kitegeeza mba nina omukisa ne feva kwenteeka okuyimba ebigambo ebizimba eggwanga ebirungi ebyagalwa abantu zirwaki banjagala abakyala abaana n'abasajja nga siyimba laavu kitegeeza nyina kyenkola mu nnyimba zange kati kyejja kuvumiza famire y'embubaavu saavumye nawabudde omuntu bwakugamba nti uliza ekibi kyogerwako embizi simba omuntu omuntu bwagambanga nti olinga embwa abaakuvumye n'omulala n'agamba naye olimbwa bonna baba bavuma ekibuuzo ani bonna gwonyiigirani olinga embwa n'agamba bw'olimbwa ono ali angambye nti ndimbwa
akakasa naye nga ninga aleka kuba abuusa kati wali nagambye nti ne famire egigamba egenda ez'omululu singa wali ofudde ku mabugo tebandyetemye embale naye kennyini yeekube mu mutima agambe we bayombedde kuzina ebbiri ze bampa okujjanjaba nga tezimmala na kuva mu ddwaliro ng'era nkyetaaga ssente ate olosana nali nfudde bagamba endala zituukira ku simu yo nze yange kyogamba abatuuze bagulira namagu etyubu mwampulirako wali nga ngaba essimu kati goli stay namba yatambula dda bweba yatambula bannange bambi muwenduko omutima omulungi kakati ebintu bibiri oli ayinza ogamba muwenduga nga yagamba Ndugga kwe kyewakola nze nsasula bipimo byebakuvumye ono ayinza okugamba ziyinza okuba zijja nga bakwebaza nga bannebaza bwebaza kakati ekituufu nze mbeerawo ne misinga okugenda ndabe ku Alimpa naye olw'ebintu ebyogerwa ngamba ate wenaddayo nagamba ate babadde bandeetedde ez'okunjanjaba nazo bagenda nazo era kyebagamba kati nti Ndugga taddanga mu ddwaliro zino sente endala ezizzeemu okujja bakimanye nti abaatugoba mu ddwaliro bantu abaatwogerako ebibi kuba mu kugenda okugendayo si be baatusaba ffe twetuma n'okugaana okuddayo era ffe tusalawo kubanga tetulina lwaki tuddayo nga batwogerako ebyo okitegedde wabula nze ekimmanyi nti teri alina simu yange asindikako ssente abankubira mbagamba munoonye famire ye kubanga sisobola kugamba muntu sindika kuno osindika ebiri atoddemu era mumanyire bagamba mukubire famire ye muzimu we kuba n'ekyabanyiiza ekyasooka kwe kugamba nti bannaye abayamba muyambe ne bano temuyamba oli yekka balabanga akuba kampeyini ez'obutabayamba so nga ate ne baali baana baafuna buzibu ku lwoli nze bwe mba ntambula ne manager bawunsa n'abalala n'abambakinga bwe bafuna obuzibu nze mba ambulensi era ovunanyizibwa bamuyita Hassan Ndugga tukyayongera maaso n'okuba nga twogera ku nsonga ekossa ate n'okukubira oluyimba lwe yakubyemu eyo embeera n'endala embeera ezifaanaganako bwe zityo mweyana kakati okola lwakomeka na lwakomeka mu mbuga yo sitonkubira simu siina lunaku kubanga lumu bangula mu bivulu nga ndi wala naye ate nemba siriwo wabaawo abakwasaganya akuba abantu baagala nnyo okulaba ddala Ndugga wakola bikinajja nga ayagala Ndugga kati gwenkubira ku simu yange esimu ndowooza eri 0742 074 sembyayo 72 yokola ne ku mikolo bonna biki byonna kuyimba biki owe mutyeni oyitira ku simu 0778 00 46 esimbyo 84 zinamba zenkozesa kale nga tumaliriza lunaku olwaleero njagala okusooka okubuuza ku kiki ekyozaako bino byonna nga biwedde ndongo wakomye wase tolinze nze ndikiriya wase tolinze tokyaddamu kugenda Bulaaya nze wano wewaka nze wemba ndi mu nnono ne bwe mba ngenze Bulaaya mba ngenze kusomesa nnono kujjanjabayo abampise oba okulambula n'ennyumirwamu ndi muntu waliwo yangamba bakusibirayo South Africa byaliyo omusajja yenna ayita mu mbeera okufuuka omusajja tomala gava eri ku lujja lwa kitaawo n'ofuuka omusajja wabaawo ebikolebwa okufuula omusajja tanuulu wabaawo byoyitamu okuvaayo kwekudde kale pasita gyenga omulabako kuba walinga bwe taata we yalingawo pasita Yiga nga mubeerayo yabalabirira yabazuula yabakolera buli kimu pasita gyenga ennaku zo yabadde abuze Mukama Katonda n'ayamba n'akoma omulabako ogendayo n'omubuuzaako neebaza okudda kuba mu luyimba nagambye Yiga be yayamba obbalera ensi ebalabe be balemesezza n'omwana n'ate ekkanisa kitegeeza abantu tebayambika kati bw'abanga yakomyewo kitegeeza abamulwaniddeko Mukama b'omukisa buzibu ki bwolaba bwetaaga okutereezebwa mu indasitule nga tumaliriza indasitule yaffe ey'endongo ayina weekwamidde waliwo ebintu ndabye ne Gravity akaaba bingi anti indasitule erimu obuzibu onnamawulire ajja gy'oli nga Ndugga nga Mwanje tannakuvumako wadde kati najja nagamba Mwanje kyakukoze kati kuba wa musiru otandikirawo Mwanje tategeera n'ovuma kati nazzaayo ebibyo gwayogedde n'abitwalira Mwanje n'aliyakitinga Ndugga nvuma atya gwe siwalana kati be batukozesa ensobi ekirala abayimbi tujjewo embeera oba oli ayimba kadonka mubalago baki mumanye nti muli bawamu mubeere baluganda ekigwa ku Ndugga kibe nga kigudde ku ggwe
ekirala abayimbi bino byonna bye tulimu ebyawuma ebyaki ebibiina ne bibiina gye ebyabayimbi tetusobola kuzza copyright girwanirira nga tetufuuse muntu atya ekyo ne mbasaba abaganda nkibasindikamu buli we muba nga mwekuba entalo ne gavumenti ne weba yandibayambye tesobola mweboole eyambe ebibiina bimeka naye mubeere muntu omu eyambe ng'eyambira wamu kati Basudde yaleka alina ekyo kyayogera gula ettaka kuba naatuziika nze nakiteeka mulimba lugenda kufuluma Basudde yaleka agambye senga tugula yiika nga 10 oba 5 nga Ndugga bwafa bamuziikawo ne bamuzimbira amatiribona g'akayumba n'ali e Bulaaya ajja okujja okulambula Ndugga bwe yaziikwa asasule 5,000 oyingira muki bamuziika kati okulambula abayimbi abo bonna senga Kafeero Basudde baani bakasozi baali balambulwa sente ezo golowooza mu mwezi tusobola kuŋŋaanya seremeka ziba ziyamba abaana bafa abayimbi twandibadde n'essomero biri mu luyimba twandibadde n'essomero ery'abayimbi nga omuyimbi abaana baffe bali eyo lyaffe gavumenti nemanya tulina ettaffaali tetwongera kuki ku ggwanga twandibadde n'eddwaliro naye kati osanga omuyimbi azimba lirye ku ttaka lye baguze ng'abayimbi oba eriri mu mannya ge liba lirye kaakati tulina okuba n'essomero nti eddwaliro abayimbi olulwala baddukira eyo naye kati omuyimbi alwala addukira mu kyaki gyabadde tasabira mu bamuyambe eri abayimbi bendaba nga abagenze funa looni nga bwetwagambye ne mu kyaki beewolayo abagenze bamuyambe kugamba tulina okubeera muntu omu ate ekira n'abawagizi indasitule yaffe abawagizi mwe mutuleetedde okuba abaavu Ndugga olukuba akayimba oyagala avuge ama bebekulu gyavuga oyagala asule mu kalina kyekireeta abayimbi pangisa ennyumba za miliyoni 5 miliyoni 1 zaatayingiza kyokka asula alya bulungi ali ewaaluna bwe munaamusaamu mukana akatono mu mujerega kati ekintu serebu kiri expensive bw'oyagala okituukiriza ojja kufiira muzigo kati tulina kubanga abawagizi tebatuwaga kale ebigambo bye bisembayo nga tumaliriza abantu tubeerekereze obubaka bungi bulaba nesobola kubanga mbuyita mu lw'obufunda bw'obudde ebisinga tunaabyongerako ebibaka bw'obusembayo ntumirako mukyala wange Nalubega Madiina ne famire yonna ate nentumirako yo yakuloopa mbajjajja bagamba mbwagira bajjajja bakulinnye najja n'abaloopera mutabani wa ntumirako mami wange Kiwala Mariam ne abaana bange Brianna Nandugga Mariam Nanteza n'abalala Shakib Swaibu Ndugga ate nentumirako Jemo okuva e Boston nentumirako ne mukyala lwaki obuuzizza nnyo oyo nasugamba naye mu Amerika awo mbadde nkunoonya mbigambo nasugamba otidde okumwanjula eryenzi kale abantu katubeerekereze endowooza katubalekere oluyimba luno tebayambira lugira lubabeeramu paka ate we tuneegatta tuteekateekeziddako webali kukyalirako muganda wange DJ Edu lwaleero njagala omukwasaganya nga tuvudde wano wabula bwe tuva wano tusisinkane ku Papa Sport waliwo ekisekero comedy